Oluvannyuma lw'ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics okukuliramu okubala abantu n'amayumba mu mwaka gwa 2024, ekitongole kino kigamba nti kyakutandika okufulumya kaakano ebibalo ku bitundu eby'enjawulo nga bwe byalabikira mu kubala abantu okwo okwaliwo. Dida Kasokos, omwogezi w'ekitongole kino Kiubos, ategeezezza nti okutandika n'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno baakufulumya alipoota endala ku bibala eby'enjawulo. Forward, the Bureau has also conducted other surveys and censuses. And that is why we are here to inform you that we prepare ourselves, we prepare the country, that they are able to receive these very important statistics. Ono ategeezza nti baakusooka n'ebibala ebikwata ku musujja gw'ensiri omuli okulambulula ku kabaate akali ku musujja guno n'ebiguleeta saako okulaga abantu abafa olw'omusujja guno ogw'ensiri buli mwaka. On 12th of March, which is this Thursday, the Bureau will release or disseminate Uganda Malaria Indicator Survey report. This report obulwadde bw'omusujja ogwo nga tukimanyi bulungi nti twagambibwa nti obulwadde obwo bw'omu ku bulwadde obusinze okutta abantu mu Uganda wano. So okunoonyereza okwo kulimu ebintu bingi, enkozesa y'obutimba bw'ensiri, abantu okufuna eddagala, ate n'abantu bwe bafuna obutimba babwebakamu tebabwebakamu. Eddagala basobola okulifuna bwe buba tebasobola ddifuna. Nga 19 omwezi guno Kiubos yakufulumya ebibalo ebikwata ku bamulekwa okuli okuwa omuwendo gwabwe, obuzibu bwe bayitamu, ebyendya yaabwe n'ebirala. Mwezi 19 omwezi ogwokusatu olunaku olwo nayo lugenda kubeera lwakuna. Alipoota eno ng'ekwata ku baana abaviibwako bazadde baabwe, ate n'abo abaana bayinza okuba nga balina bazadde baabwe naye nga balina ebibasoomooza mu bulamu bwabwe, naddala mu kitundu ng'ekyebyenjigiriza, ekitundu eky'ebyobulamu, ate n'ebitambuza obulamu ebirala. We have children who live in refugee settlements. Some of these children came from other countries and have been settled in refugee camps in Uganda, but they may not have come with their parents. They came alone. So you realize that some of the services that would be easy for them to access is a challenge. Ebibalo ku bwavu byakufulumizibwa nga 26 omwezi guno, ebikwata ku byenjigiriza byakufulumizibwa nga 9 omwezi ogujja n'ebirala. Yakufulumya alipoota ekwatagana ku nsonga ez'obwavu, omuzungu kyayita poverty. Balowooza nti obwavu kwe kubeera nga tolina ssente mu nsawo, naye ekigambo obwavu kigazi okusinga ku butabeera na ssente mu nsawo zaffe, kubanga obwavu bulimu engeri gy'okolamu emirimu gyo, biki by'ofuna, ebyokusoma, ebyobulamu. Kiragiddwa nga bino okutwala obudde okufulumizibwa bwe kiva ku budde obutwalibwa mu kunoonyereza bw'ogeraageranya ate ku budde obumalibwa mu kubala abantu. Omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki lipooti zino ezigenda okufulumizibwa tezaakolebwa zonna nga tukola okubala abantu amayumba n'ebintu byabwe. Kati bye tutera okunoonya mu alipoota zino tetujja kubifuna mu bungi bwabyo nga bwe tuba twetaaze okuyambako okola okuteekateeka okuluŋŋamu ng'ate tukozesezza alipoota ya census, kubanga bw'onaaba olaba okunoonyereza nga ku nsonga y'omusujja gw'ensiri, bw'okola okunoonyereza olaba nti ebibuuzo ebibuuzibwa bingi ate byo bitunuulidde nsonga ya musujja gwa nsiri. Ebitongole ebyenjawulo bwe bityo bijjukiziddwa okweyambisa ebibalo bino nga bifulumiziddwa buli lunaku lwakuna okuva Ssabbiiti eno okutuuka nga 7 omwezi ogwokutaano. Kiubos eyagala okuddamu okugumya n'okukakasa ba stakeholder baayo oba abantu beekolagana nabo nti bwino ono yenna afuluma ayambako okuteekerateekera eggwanga okutwaliza awamu ate n'okusalawo okulungi mu ministries, mu departments ne agencies. Maido John yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.